mutabani ndowooza kati kimu ekirabe nga bwe kibadde era nkirabi tewaliiwo kigambo naye omanyi mutabani ekyo wadde dirweyiise naye tesigaana mpaayo ebbiri zimbeeremu taata amazima gali nti siina yadde ennusu 10 era eno ddiiru gye mbadde mbaliddeko naye kati olwedde siina kye ŋŋenda kuzza siina yadde 10. naye mutabani okimanyi nti olina ssente naye engatto gwe toziraba engatto eyo ogiraba eyo engatto erimu ssente osobola ozitunda ne zivaamu emitwalo nga5 oba 3 ng'ogenda wali ng'ogula kiniigiina ng'oyambala ng'ompaako nange kasente kompadde nga naawe ofunako z'ofunye ekitegeera mutabani nze abaguzi mbalina abasobola ozigula muzeeyi kaakati ntandike kwetundako byennyambala tekigaana kuba kitaawe ze engatta yazituusa ojja kuddayo ofune endala nze muzeeyi sisobola kwetundako byennyambala sijja kulimba kati njemu engatto zange ntambuze nniigiina nze mutabani w'omugagga abantu bonna bamanyi ndi mutabani wa Katongole kakati sisobola kutunda ngoye ze nyambala simanya mbu simanya nkuwe ssente ekyo tetugenda kukwatagana bwotyo bwogambye sigenda kukikola muzeeyi kubanga nze zino engoye ze zinfuula okuba owakabi olaba akakooti ako koyambadde ako kakooti kalimu ssente empitirivu emitwalo ng'eki nga3 oyina ssente lwakuba gwe toziraba njagala otegeere kino nze sisobola kweyambula ngoye zenyambala zino engoye zoolaba bye binfuula okubeera owakabi nempita mu kkubo nga bagamba omuvubuka alabika bulungi ekirala muzeeyi njagala okitegeere buli lwobanga olabika bulungi n'agenda okuwa 10 ayanguwa ekyo nze nkimanyi mutabani oba teweyambudde okitegeera oba leka kutuulira kwesiba ku mbeera mbi nange ebyange nabitunda okitegeera nabitunda osobola okwetaasa kino kyalumu bwe wabitunda muzeeyi obwavu ne buggwawo namala obuzibu obwali buntaasa ku mu budde obwo kati oyina ssente sirina kaakati banandaba batya nga nyambadde nniigiina muzeeyi kino sikyaluberera ate okitegedde oti omwana wa mugagga era ogenda kuddayo ofuna ebirala essaawa yino gye weesibye ya mulembe essaawa esobola okuvaamu akasente tetugenda kukwatagana era tukiveemu bwotyo bwosaze omutabani nze bwe nsazeewo muzeeyi kale amazima tunaddamu kale mutabani emmotoka maama ye yamenye emmotoka ya Bob nagyonoona nze ngizannyisa maama katudde yagyonoona maama kati obeera ng'osaba byaki ng'ogenda byonoona otyo yange emmotoka yange maama kati olw'okuba yo n'ogamba ogikube kuba ogyonoone bwotyo yange maama yange maama Matini Osibye tya mama bulungi nyawo Bo oli otya Matini how are you fine how are you fine amwigiriza oluzungu mama ye yanjigiriza oluzungu mama Matini mbadde nenga kanje nkulabeko mbadde manyi oba wangoba nenga kapyeko nombuze ku mukama wange gamba nti wali weegoba ate kwegoba ntya mama Matini kino ensonga zaali nnyangu nnyo ekintu kye nali nkugamba naawe wali okiraba kwegamba amalala gakulinga malala gwe ne bwonyiiza omuntu tosobola kwetonda tosobola kukkakkana nze nali manyi munaye bwonyiize bwe tukyankalanyeemu onakkakkana n'ogamba munnange kaneetonde nange kyova olaba nakuwa space nenkuleka ekyogamba kikulu naye nange kati engeri wali onvumye nti olusi tompaddeemu katibwa kale ng'omusajja ate ndi mukozi nange kyanyiiza ng'omusajja naye naye kansooke nkuwe mu space osooke weerowooza omula okwerowooza tulabe ekyokukola maama kiddako Matini ebitiibwa oyagala byaki
mami omusajja era asigala musajja. Kiki gwe ng'oli musanyufu? Ndi ku message wa Facebook togimanyi? Maama nti wenna ndaba omwenya. Kiki? Facebook ewaaka abantu aba buli kikaawo nasindika kana akameseji oli asindika kali bannaye. Mbadde njagala tugende omperekereko mu saloon lwakuba ate ndaba kino tekikomawo. Iye lwaki munno omuyita kino? Ekyo naawe kintuntu olowooza oyo omuntu ategeerekeka naawe. Gwe wakubye munno natuuka omyuka eriiso obadde osuubira ki? Alayika munyiivu kati. Si mbu kati ako ke nnakoze mbu nnamukubye. Gwe muli obwongo babukuweereza nti nnamukubye. Wamukubye eriiso lyonna limyufu obadde osuubira ki? Kati awo mbu nyina ekyamanyi kye nnamukoze. Wangi? Ekyo kikola omuleeta ekisaayi mu maaso mukuba. Nabadde muyigiriza nti tokwatanga ku bintu bye batakuwadde. Buli lwaneetunulanga mu mmira n'alaba nga ku liiso lye kuliko ekisaayi ng'amanya nti nali echipusi ze baateeka wali nti si zange. Eryo liba ssomo namuwadde essomo. Ate saakomyeko n'olulala bw'anaddamu okukwata ku kintu kyange kye kimu kye nja okukola. Nze nabadde nsobola omukuba ne mwonoona ne feesi oba ne mwonoona ewantu ewalala wonna. Nze siirina kisa. Kitegedde omuntu nga si mwana wa nnyabo tetuyonka ku bbeere limu tetulina kitugatta. Gy'anaakomyanga okukwata ku byange nga sibimuwadde. Tanti kati nakuba liiso kati nja kumogola oba ludde eno oba luddawa okutuusa lwaneesonyiwa ebintu ebitali bibye. Ono nsi yaleeta buleesi yakomboola eyo gye yayagala n'ereeta wano. Basanze wano sibamanyi. Abantu abasiru beetaaga ssomo. Kati muleke nagire nga awummuddemu gye yalaze nze simuyinaako buzibu. Anti nze njagala genda mu saaluuni. Tugende omperekereko mu saaluuni omanyi omwana omuwala. Oyina olabika obulungi toyina kuweza mwezi na nviiri ku mutwe. Kiviri ne kikumerako ne kisusumala. Bintu bibi endabikayo kye kitiibwa tulina okwekuumira ku mutindo ne tulabika bulungi. Vani anyway kasa naye kyeyakoze ekyamaanyi yagenze n'ebisumuluzo nsigenda kuwerekera kuleka wakanga waggule. Ekintu kyangu kengenda njijeko kali akakufulu akali ku keesi tusibewo ffe tutambule tugende. Neno bwoba oyagala ekintu okiremerako kola ekyo tewali buzibu ne kati ate ye bw'anaakomawo ng'ewaka twasibyewo bannaaye. Oyina ebintu ebimu naawe by'olina okwerekereza kati oyo omulumirirwako ki? Kintu kyangu nnyo okusanga ng'ewaka waggale n'atuula kabalaza n'atulinda essaawa zonna ze tunaakomawo ze tunaakomawo. Tulina baddembe okusulayo n'asula kabalaza. Ate oba yabuliddwa obwongo obugamba nti ffe tusobola otambula. Ebisumuluzo n'abitwala kati ffe tweggalirewo tutambule zonna essaawa ze tunaakomawo. Naye tokoowa kulumya abantu. Nze omwana wa maama bwe tuyonka ku bbeere limu gwe nnyinza olumirirwa. Naye bano mwe bansi yaleeta siina nnyo nammwe kye mbalumirirwako. Enewe tewali buzibu nze nja kukumirako essimu yange njagira mukubireko ndabo baali waka nze nkomewo. Nze buli aneeyimbamu nnyina omulumya mpaka muwuliza bubi. Kandi ate kufulu tusibewo tutambule tugende. Vani omanyi oli wa kitalo tewali buzibu naye lw'olikkakkana weetuli ffe tukulinze. Ali mayungu ovudde ku ebyo oyinza ogaa nti ekisibwa njagala kyaki wangamba onjagala n'olw'ensonga eyo kana nina okuwamu sipeesi ndabe ekikyonziramu mami. Ekyamazima nze kyenzikiriza nti tokomyewo nti olw'okubanga owulira nti omulimu nti oba olumirirwa oba ozze kwetonda oba okkakkanye naye okomyewo olw'okubanga obwavu bukulumye. Bw'otuddeyo obwavu ne bukuluma nogaa siina kyakkola kanzireyo neerabiserabisa oba omulimu gukyaliwo. Nze nkumanyi singa matini wali singa obadde zze kundabako we wanyiigira n'okola entondo wandibadde ofuna akadde ne weerowooza n'odda ne weetonda naye obaddeyo ku busajja bwo ssebo weeyagala emirembe olina ate munaye yali akozeewo obusente kati we bwaweddeyo kogwekodde. Mami era ningazze okwetonda senga onsanzeeyo mukubu nga ntambula butambuzi nongwako bibaligamba nti yajja kwetonda naye kati nzize waka nkulabeko n'okwetonda nenkole ki neetonde endabe n'omulimu gwange oba gukyaliwo ngende mu maaso n'okukola emirimu gyange mami. Nakatudde oba ali wajjewo n'omwana nakatudde mami nakatudde taliiwo basiŋŋaanya eri nga bambuka n'omuwala ng'akutta omwana ng'alina omuwala gwawolekera ng'akutta omwana. ne banaye nakatudde oba alina amagezi bannange nakatudde tategeera
naye alabika agenda kwanguwa yagumewo. bannange mega manyiddwa mu nsi muno kwega buli mukozi ampisa mbuyisa amaaso mirundi emeka gye mugaana okwenjeera kati seba atambudde agenze andekedde wano Bob bakulekedde Bob oba wekiri Bob kamusitule mutwalire tugende tuzanye omupiira tugende tukuba omupiira tugende Bob tuzanye tuzambe omupiira gende tuzanye omupiira naye n'omusajja amanyiira kati ssebo olw'okuba nga yavuwadde kwe kunzijukira adde ku mulimu kati olwo singa nali nagugaba kamulinde ndabe kyagenda okwogera. Akasatiro basatira